ekirwadde ekimutawaanya yafuna olubuto twali bumu ne bbaawe era ng'atusuubiza nti agenda mumutwala naye oluvannyuma tetumanyi kikyabeera. Okay. Oluvannyuma lw'okutindika olugendo tumaze ne tutuuka ku kyalo Nsumba. Naye agamba kintu kimu nti happy birthday Cairo Rihanna. Happy birthday Cairo Rihanna nga yatulese olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero mazaalibwa ge era nga yatugamba nti munnange SB4 ku mazaalibwa gwange njagala ogenda onoonye omuntu oyo nga embeera egaanyi naye nga nakawere era tusobodde okubeera nga tusanze muganda waffe ono sister waffe okuva eri mu ddwaliro tho eddwaliro tetusobodde kukwata bifaananyi byayo nga omanyi ebyamateeka naye paka bwetumutuusizza wano wabeera agenda tunyumiza embeera etuuse otya okubeera nga mu ddwaliro abadde embeera ekalobye. Oli otya? Neyogera nnyo kuba kati eddwaliro tubyeragirira eddwaliro ovuddeyo amanyi gakuluma amanya gwani nawa shaita wale muli buti kuli kayo mudwayo. Okay, nina mukwano gwa olina mukwano gwo era nga yatutumira ku lwaliro tukujja mu ddwaliro nga ye Ryan Cairo yatutumye tukujja mu ddwaliro ona ku lwaliro. Wagenda otya mu ddwaliro? Mudwayo nagendayo nasobola zaala mwana kubanga yali asoseza bigere obansindikeyo enkokonjero gye tukujje mu ddwaliro amaze ebbanga ki? Wiiki emu n'ennaku bbiri. Mukwano gwaffe ono amannyo gamuluma era emboozi esinga katuyite maama yagenda okuba nga atunyumiza emboozi byajja bitya okuba nga atuuka eyo tulaba nga mwana muto. Olina emyaka emeka? Alina emyaka 18 era nga ye first born we bwe tujje mu ddwaliro olunaku olwaleero. Katuyite maama atunyonyole ku mbeera eyaliwo ate era tugaa kimu nti happy birthday Cairo Rihanna. Oluda luno ate neyungiddwako maama atuzaalira muganda. Maama oli otya? Siri bulungi nnyo ate siri bubi nnyo. Muwalange oluvannyuma lw'okulemererwa okusoma nga alina ekirwadde ekimutawaanya yafuna olubuto twali bumu ne bbaawe era ng'atusuubiza nti agenda mumutwala naye oluvannyuma tetumanyi kikyabeerawo ku ssaawa esembayo badde nga njogera naye ku ssimu ne mugamba aweereze obuyambi n'agala tujja kuba ffenna. Abadde asomera wa omwana? Abadde asomera Nakatooke mu kibiina ki? Siniya ey'okusatu. Kaakati ku ssaawa esembayo omuwala olubuto yampita nti lumuluma ekiro ne tuzuukuka okumuyamba twamutwala ku ddwaliro Entenjeru omwana afulumizza ekigere nenkubira bbaawe essimu kuba sinze nali mugendeddeko era agenze na sisita we. Nakubira bbaawe essimu n'aŋŋamba sirina ssente ne mubuuza kati tukoze tutya
nanga mutwale mu ddwaliro lyonna noonye ssente ne tumutwala twali twagala mutwala mukono abasawo ne batusindikawo nkokonjera kati oluvannyuma yatuukayo abasawo ne bagezaako ne bigaana ne bamutwala mu seeta ne bamulongoosa sajja ne tumukubira essimu tubadde nga twogerezeganya naye ng'agamba nti anoonya ssente ku ssaawa esembayo omuwala nga bamusiibudde olwokuna sajja n'atugamba alinawo emitwalo 2 ne tumugamba leeta neezo tujja kusasulako abasawo olwo olunaku lwe yasemba okukwata essimu nakati kati olwaleero ku makya alina omu gwakubidde ku bafamire yange n'abagamba ekituufu kyennyini ssente zambula era maama sisobola mmukwata ku ssimu sirina kye mmunnyonnyola nga ssente zambula. Omusajja oyo alina emyaka emeka? Simanyi emyaka gy'alina naye nga muvubuka. Omumanyi gwe nga gwe? Nawe ddala omanyi nti ye bba wa muwalawo? Mbadde nkimanyi. Ye yamukwita mu butongo. Olubuto mugaleeta bbaawo n'amundeetera twogera ng'abantu n'agamba agenda mumutwala era agenda muwa obuyambi. Awo yatandikira okugamba nti ebintu byagootaana n'emirimu gyafa takyakola yeyo embeera gye tuli. Ye abadde akola mulimu ki? Musajja yali asuubula byennyanja kati n'atandika otugamba nti ebyennyanja envuuta simanyi zaagwamu biki tebakyakola bulungi bintu byagootaana alina mikwano gibe yawola ebyennyanja ne bataddamu osasula awo yatandika okusiraana nga bwatyo bwatunyumiza kale. Naye nga ono muwalawo ye omusajja yabadde amwagala oba naye byagwawo bubwi? Abadde amwagala era nga ku ssimu boogera nanga tujja kuba bulungi kanoonye omulimu omulala nkole naye kati ku ssaawa esembayo n'agaba buli amusuubiza ssente olunaku we lutuuka nga tamuwa naye tamanyi kyamutuukako. Okay mami, kaakati nno ffe atutumye muwalawo alabeera muwalawo bamuyita Cairo Rihanna era nga yatutumye tutise tujje tujjeyo muwalawo mu ddwaliro. Sooka omwebazeeko Cairo Rihanna era mwagalize amazaalibwa amalungi. Neebaza nnyo muwala wange Cairo Rihanna olw'okutuwa obuyambi okutusobozesa okuva mu ddwaliro kye tutubadde tetusuubira. Mwebazizza nnyo era nja kumwebaza emirundi gyonna Katonda amumpeere kyasinga okwagala. Era agambye ajje n'omwana ajje mami omwana jangu n'omwana buno baka byabo abonti sembu mugambe abugambe omwana naye nga mami bubaka kibosobola okugamba abavubuka abali eyo nga bafumisa abaana b'abendi embuto ababatawo kuyambi ne mudono batalabikago mubwerazeeyoko Baka bwempa abavubuka bane mubanga muwadde abaana b'abannammwe embuto mutwale obuvunaanyizibwa wadde tolina ssente ogendayo n'otwala obuvunaanyizibwa nti gwe taata w'omwana naye kati weesuuliddeyo bwannagamba bakukubira essimu tokwata mufengayo omuntu waddeyo talina ssente otuuka n'oyogera n'abantu kati omuntu aba ayagala okuyamba naye abuuza olinawo mmeka naye nga n'okulabika tokola ki n'essimu tokwata obuvunaanyizibwa oba obufudde. Kozi bamwitanyo? Shanita nawa. Okay, mami Cairo yono Shanita gwetufunye era gwetujje mu ddwaliro olunaku olwaleero. Bangambye nkugambye obubaka buno Shanita. Omwana erinnya lya Rihanna balimwongeddeko ye Rihanna. Abadde afunye erinnya? Ye Rihanna. Era sooka weebazeeko ku mukwano gwo muto munno nga leero mazaalibwa ge ye Cairo Rihanna mu gambe ko just happy birthday. Happy birthday Cairo Rihanna. Eyandaza nnyo neyanzirika. Naye mwebazeeko mugende yewala kubanga kujja mu ddwaliro paka wano. Wewala okuzija mu ddwaliro bande sirina singivaayo. Erinnya lisirimye. Okay. Ali kwa SB4 Media nti
buli kaseera tujja okubanga ate tufunayo engeri gye tukasaganyamu ensonga zaffe nga tuga nti SB4 Media tugusa ensonga buli kaseera tubanga tufuniramu engeri gye tukasaganyamu ensonga zaffe naye nga ate nako kakodyo kapya nti osobola okubeerayo nga wa Uganda obange na birthday yo banga nawo nakulujjukira mu bulamu bwo nogamba olunaku lwange njagala du celebrate nga n'omuntu bwati ne bwati ne bwati ffe tunoonya omuntu oyo ne tu celebratinga olunaku olwo obudde bwo butuzibyeko naye nga tubadde supposed okukola party wano tusale keeki naye nga kasatu kyayina maasawo gye tujja kubanga ate byonna tubikola naye nga olunaku olwaleero Rihanna Cairo bannange tweyanziza nnyo okubeera nga ate otusindisa eno kurekatosi tuvuze mmotoka ne tuva mu kampala ne tujja emikono tuyise emikono ne tugenda kurekatosi ne tujja ku kyalo bakiyita Nsumba era nga olunaku olwaleero gye tubadde tusinzidde okubeera nga tukuza birthday ya Cairo Rihanna SB4 Media era tugamba nti happy birthday Cairo Rihanna era tukusula nti onojja mu Uganda tujja kuyitawo ku kyalo kino Nsumba olabeka ate ku Rihanna wo bera bulungi bumaru akoze ku kamera nga bulijjo subscribe like nga sharing naye gwe wena ali eyo oyizoga nti mnenge birthday yange ya wiki ejja oba ya mwezi kujja naye nawe nga oyagala engeri oba olina engeri gyoyagala okubanga o celebrating birthday yo nenga ya Cairo aji celebrating bwati ne mwana muwala Shanita wamu ne mami we nga tuli Nsumba side zeno kureka tosiwala tuvuge eno Happy birthday Cairo Happy birthday to you Happy birthday dear Cairo Happy birthday to you tweyanziza nnyo mami Cairo tweyanzege Allah Mukama akuddizeewo byonna byonna wojje alazeewo tetulina kye tuyinza kukisasula kubanga tuli baavu naye Mukama yekka gwe tukukwasiriza tweyanziza nnyo tweyanzege n'olulala okolanga bwotyo totulekuliranga tugenze nange nsiimye nnyo ekintu kino ate Cairo Rihanna kyakoze tebale tekibangawo naye ate idea nungi gwenza okubeera nga oli eyo ng'omanyi oyinza okubeera nga oli eyo ng'oli mulungi naye manya nti ku nsi kuliko abantu abali obubi abantu bano abali obubi tulina obbalaga omukwano kubanga nabo batondebwa naffe ate nawe gwali obulungi toli bulungi nnyo ku saidi emu oli bubi naye munnange no idea nungi oyinza okuba nga oli eyo nawe nga birthday yo osobola okugiselebratinga mu ngeri bweti oba sukkawo oba oliawo naye amagero nnyo naye nga lunaku olwaleero tuli mu kuva famire eyo ate siko tugirekedde essanyu kyenva kugamba nti obeera ku SB4 Media ebipya kwe bitandikira ate era ne bibunira abalala mbadde simanyi nti nno osobola okuwa famire essanyu tuwadde Shanita essanyu ne tuwa maama we essanyu wamu ne baganda be abadde amaze wiiki nnamba mu ddwaliro nga bamusiibula dda naye nga embeera ekyakalubye twegamba byebyo bye tulina okukola ne tubeera nga ate tuleeta obuseko ku matama eri abantu baffe mikwano gyaffe wamu ne baganda baffe ne mu Uganda yonna gye tuwangayiramu nze muzukulu wakabajja abamageye Sebunya subscribe omalu waffe ali ku kamera tujja kugusa ensonga zino ate tetwolekedde tuvuddeyo eno